Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuuliza we bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV ngeri okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Abajaasi ba South Africa babuliddwako ewaka ne mu kibira, basobeddwako ewaka ne mu kibira oluvannyuma lw'okubeera stranded mu Eastern Democratic Republic of Congo gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno bukyanga lutalo olutandika bukyanga South Africa edeploying amagye gaalyo mu ggwanga erya Eastern Democratic Republic of Congo kuva mu mwaka ogwa 2013 baali tebafunanga ku kikangabwa nga kibaafuna mu January w'omwaka guno oluvannyuma lw'abajaasi 16 okufiira mu muliro ogwabwatukira omukwano gwange eri mu Democratic Republic of Congo. Kakati babadde balowooza ku ky'okuwithdrawinga troops zino ozizza mu ggwanga lyabwe erya South Africa Ramaphosa avuddeyo n'ayogera bino wammanga. Oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuuliza gwe n'atannatwegattako kkirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano. Ramaphosa President we South Africa avuddeyo ku bibuuzo ebimubuuziddwa nti tolabanga amagye nti gasaanidde okuba nga addizibwayo ewaabwe ku butaka gasobole okuba nga gawummulamu. Avuddeyo n'abagamba nti nno ebyo mwogerako byammwe gali amagye galinga agali mu paradise galinga agali mu holidays ng'ogyeko kuba nti nno twafiirwa abajaasi 16 mu bomu eyabwatuka. Kino tekyatulobera kubanga tusigala mu Democratic Republic of Congo era nga tutebenkeza emirembe. N'agamba nti nno abajaasi be bakuwummulanga wazzeewo enteeseganya ez'emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo naye owataba ekyo tebagenda kusikisa mukono. Agambye nti nno abajaasi be bo bagenda mu maaso nga bamaakinga nga boolekera ku kisaawe mu mirembe ate tewali abafayalingana ku mukono wabula tujja kuyimirira nga emmundu erekeddaawo okutokota mu bitundu ebya Eastern Democratic Republic of Congo. Naye kati tukyaliyo okutebenkeza emirembe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Takomyeyo kavuddeyo n'akoowola abakulembeze bonna ab'amawanga aga Africa naddala East Africa gaveeyo gapressurizinge peaceful talks zibeerewo wakati w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo saako n'abayekera bano aba M23 abaliisizza President Felix Tshisekedi akakanja mu ggwanga lye ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno okuzaako amabega ku ntandika y'omwaka guli nga guggwako ku nkomerero y'omwaka abayekera bano aba M23 bayolesa eryanyi eriyitirivu bwe baagenda ne bawamba ekibuga Goma era kati nga kibali mu 5. Tebawamba kibuga kyokka ekyo wabula bawamba ne airport yaakyo era ne batakoma okwo ne bagenda mu maaso n'okuba nga batta gavana eyaliko ne bateekako gavana owaabwe. Kigambibwa nti ono gavana yafiira ku frontline we yali agenze okulaba engeri olutalo gye lutambulamu ku wali eri ku battle line gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne bagenda mu maaso nga bagaziya territories zaabwe nga baadvancinga era ne bawamba n'ekibuga Bukavu saako ne Buvuma airport era nga bibali mu 5 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati bino bibaleetera okuba nga b'amaanyi okubanga tebalumikako. N'agamba nti nno abayekera bano aba M23 bali mu bubatu si bangi nnyo kiri awo naye wandibuuza ki ekiremesezza eggye ly'eggwanga ekkulu erya Democratic Republic of Congo okubanga lidefeatinga amagye gano. N'agamba nti nno okuva emabega Congo Democratic Republic of Congo yali yeesibye nnyo ku ba white missionaries ba white mercenaries nga bwe bagenda maaso n'okubalwanira entalo n'okubetegebenkeza eddembe mu ggwanga lyabwe ng'era ekyokwadvancinga amagye eggye ekkulu mu ggwanga lyabwe si kyekintu kye batwalako nga beeryaza amaanya. Kati ebizibu byabatuuseeko bwe badde baakatandika okuba nga baagala okwadvancinga ku magye gaabwe ate abayekera ba M23 bwe batandikidde okulumba. Era kino bakiteeka ku mukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame nti yabateereddewo embeera eno okulaba nga eggwanga lyabwe teriggwamu conflicts nga bamulanga okubaakinga abayekera bano aba M23 gwe mukwano gwange. Wenjogera basazeeko ne territories endala ekibuga ekirala era kati amaaso gaabwe bagasimbaganye ku bibuga bibiri mu Eastern Democratic Republic of Congo eri mu Northern Kivu waliyo Butembo saako ne Kinshasa
naye baagala okubanga bagirisa akakanja gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yogi Updates TV kosinzo banga otuuliza gwagala otwegattako kira wansi olwo ekigambo subscribe. Kambalekere obubaka obwo gwe mukwano gwange osharinge. Yes, oli ku Yogi Updates TV kosinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Ndwane Kenya, nalekaani menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yogi Updates TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yogi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, aba likinga, namwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yogi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okubanga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso,
Mubagalizo subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbagala nnyo era mweraba.